okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kwanirizaako gwe naawe omulabi waffe ku lutimbe gaggadde olwa 3ABN TV, the Three Angels Broadcasting Network. Wasuza otya ssebo naawe nnyabo akeeredde ku TV eno. Njagala okwanirizaako ku programu ensulo ey'enkya. Nzikiriza nti kwoli nti kwoli wonna wooli mu nsi eno ku mukutu gwonna kw'otulabira, nzikiriza nti Mukama akukoze bulungi, ensonga lwaki osobola n'okuwaayo ebiseera okuwulira obubaka buno bwe tugenda nabo mu maaso wiiki eno. Omuweerezaawo n'enkya ya leero Ssemambo Peter, nze ndiwo. Mukama nsobozesezza okutwala mu by'okuyiga byaffe bino ebya kitabo kyakubikkulirwa. Mukama tumwebaza kubanga bitukoledde ddala bulungi. Tuli mu byafaayo Mukama nga bwe yabibikkula ng'akozesa obubonero obw'enjawulo okusobola okubaako bw'atwoleka ebyo ebigenda okubaawo newankubadde nga tebinnabaawo. Tuli mu ssuula ey'omwenda ey'akagombe ak'okutaano, naye nga sinnakutwala wala nnyo, kankusabe weewombeeke nate tuweeyo okusaba. Kitaffe omulungi, tukwebaza kubanga obadde wa kisa eri obulamu bwaffe. Weebala okutukuuma, weebala okubukeesa. Taata omulungi, nga tugenda okwongera okuyiga n'okufuna essuubi enkyene ya leero, tuwe omwoyo omutukuvu abeere wamu naffe, akulembere nze kamwa koogera, ate era aluŋŋamye n'oyo omuwuliriza waffe era omulabi waffe. Bwetyo bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tukyali mu ssuula ey'omwenda, tutunuulira enzige, akabonero ak'enzige. Ssuula eno tugenda tugitunuulira lunyiriri ku lunyiriri nga tugyekenneenya, nga tulaba ddala kiki Mukama kye yateeka mu bubonero buno, era ssuubi ki lye tusobola okujja mu bubonero buno, era buyinza kutuyigiriza ki. Olunaku olwaleero omulamwa gugamba nti obubonero bw'entalo, obubonero bw'entalo. Tuli mu kubikkulirwa essuula y'omwenda, olunyiriri olw'omusanvu awamu n'olw'omunaana. Kubikkulirwa essuula mwenda, olunyiriri lwa musanvu awamu n'olw'omunaana. Bayibuli egamba nti n'ebifaananyi by'enzige byafaanana ng'embalaasi ezitegekeddwa olutalo, ne ku mitwe gyazo ng'engule ezifaanana nga zaabu, n'amaaso gaazo ng'amaaso g'abantu, era zaalina enviiri ng'enviiri z'abakazi, n'amannyo gaazo gaali ng'ag'empologoma. Weetegereze muganda wange nawe mwannyinaze alaba nti ekifaananyi kino ekitwolekanya kya nzige, naye Yokaana agamba zaafaanana ng'embalaasi, era ng'embalaasi zino zirabika nga ziriko engule, engule zino nga zifaanana engule eza zaabu, amaaso gaazo nga galinga amaaso g'abantu, zaalina enviiri ng'ez'abantu naye ng'enviiri z'abakazi. Tujja kukitunuulira, nakyo kiyinza kuba kitegeeza ki, enviiri ng'ez'abakazi, ate n'amannyo gaali ng'ag'empologoma. Kati obubonero obwo nga bw'obuwulidde nga tubusomako bwe tugenda okutunuulira mu kyokuyiga kyaffe ekyenkya eno eya leero. Mu byafaayo tulaba nti obubonero obw'enjawulo butandika okukozesebwa oluvannyuma lwa ssematalo eyasooka. Ssematalo eyasooka bwaggwa, wabeerawo amagye gatandika okukozesa obubonero obw'enjawulo, ate ne codes ez'enjawulo
babawo bannamagye abalaba puroguramu eno bakimanyi nti eggye lyonna bwe libeera liyina koodi ez'enjawulo ze likozesa nti ne bwe babeera bawuliziganya ne bwe kiba kiseera kya ntalo nga bawuliziganya ku radio calls zaabwe balina koodi ze bakozesa nga bo bokka be basobola okuzitegeera. Era oli omulabe ne bw'abeera ng'asobodde okutaapinga mu netiwaaka yaabwe n'awulira bye boogera, bwe bakozesa koodi awulira buwulizi koodi naye nga bye bategeeza aba tabitegeera. Kale olutalo awo bwe lutyo bwe lukola bakozesa obubonero obw'enjawulo, basobola okukozesa bendera ez'enjawulo nga baziwuuba. Oli n'awuuba bendera n'amanya nti oba waliwo amagye ag'obulaba agalumbye, obanga myufu tugambe, obanga ya kyenvu n'agamba waliwo abajja naye tetwekakasa bali batya, nti oba ya kiragala nti oba si baabulabe gye tuli. Kale bakozesa obubonero obw'enjawulo okubaako obubaka bwe baweereza bannaabwe, ebintu ebibeera nga signals ze bakozesa. Kwegamba mu ntalo basobolanga okufuna obubonero obufaanana bwe butyo, okulaba nti boogera olulimi bo lwe bategeera bennyini, naye ate nga balabe baabwe tebategeera bubonero obwo. Ne Mukama waffe Yesu Kristo bw'aba aw'okubikkulirwa eri Yokaana akozesa obubonero obw'enjawulo. Olwaleero tugambye nti obubonero bw'entalo, enzige zino n'ebiziriko byonna bisonga ku ntalo, naye ng'obubonero buno bwali buzibu nnyo bwa kutegeerekeka eri abantu mu biseera ebyo. Naddala ne kaakati abasinga bwe tusoma ekitabo kino ekyakubikkulirwa tukiraba ng'ekitabo ekitategeerekeka kubanga kitabo kya bubonero, naye Katonda aba alina abantu ab'enjawulo b'ayogera nabo, abo abawaayo ebiseera abantu be babeera basobola okutegeera. Mukama waffe Yesu Kristo yakozesanga engero, naye engero ezo ze yakozesanga abamu baasobolanga okutegeera, abalala ne batakola ki, ne batategeera. Naye twagala okwekenneenya enzige zino ezalabika ng'embalaasi, zirina engule ku mitwe, engule ezafaanana ng'eza zaabu, zirina amaaso ng'ag'abantu. Enzige zino zirina enviiri ng'ez'abantu, ng'ez'abakyala. Kale n'amannyo ng'ag'empologoma twagala okuzitunuulira tulabe, naye nga tetunnaba kugenda eyo yonna. Bwe tugendako ewa Nnabbi Yoweri, Nnabbi Yoweri mu kitabo ekyo eky'Endagaano Enkadde ayina ebigambo by'ayogera mwattu, ngenda bikusomera mu nnyiriri ez'enjawulo. Bwe tusoma essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 25 agamba, Yoweri ssuula 2 olwa 25 agamba bw'ati nti era ndibaddiza emyaka enzige gye yalya, kalusejjera n'akacaaka n'akawuka, eggye lyange eringi lye nagaba okubatabaala. Bw'otunuulira eggye lino Mukama lyayogerako, bw'oddayo n'osoma waggulu mu ssuula eno ey'okubiri n'osoma olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano, wagamba nti enfaanana yaabwe eringa enfaanana y'embalaasi, era nga beebagadde embalaasi bwe baddukana bwe batya embiro. Olwokutaano ne lugamba nti babuuka nga bawuuma ng'amagaali bwe gawuumira mu ntikko z'ensozi, ng'omuliro bwe guwuuma ogwokya ensambu, n'eggwanga ery'amaanyi erisimbye ennyiriri olw'olutalo. Tutunuulira nti wali twalabye embalaasi mu kubikkulirwa, enzige zino ziringa mbalaasi, naye wano atulaga bulungi nnyo nti embalaasi zino zoolekedde lutalo, basimbye ennyiriri
ennyiriri nga bazisimbye olw'okulwana olutalo. Ekitegeeza nti embalaasi eri ze tulabye zirina akakwate ku ntalo. Bwe tusoma essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga mu Yoweri agamba nti kubanga eggwanga litabadde ensi yange ery'amaanyi eritalabika, amannyo ge ge mannyo g'empologoma era alina amasongezo ag'empologoma enkulu. Kati Yoweri tulaba ebigambo bino byakozesa embalaasi, amannyo ag'empologoma, kwegamba olaba nga akakwate kangi nnyo. Ne ku kitabo kyakubikkulirwa ennyiriri ze tukoze eki ze tusomye, kyandibanga Yoweri ekintu kyagezaako okuggyayo wano kigezaako okutaputa kubikkulirwa, kyagezaako okulaba n'okutegeeza. Katweyongereyo twetegereze ebigambo bino. Twalabye mu byokuyiga byaffe bibiri ebisembyeyo enzige zino nga zoogerebwako zigeraageranya ku magye ag'Abawarabu, amagye ag'Abawarabu aga Ottoman agaalumba obwakabaka obwa Ruumi obw'ebugwanjuba. Obwakabaka buno bwayitibwanga obwa Byzantine, nga amagye gano galumba ne gajja okusaasaanya eddiini ey'Obusiraamu mu kitundu ekyo ekya East nga bwe tukimanyi kati. Ndowooza abasinga tuyinza giyita Middle East bwe kityo. Ekitundu ekyo amagye agaava mu Butuluuki aga Ottoman nga gagezaako okuwamba ekitundu ekyo n'okusaasaanyayo Obusiraamu. Twalaba nti era ne wano twongera okulaba nti amagye g'Abawarabu gaali gamanyiddwa nnyo olw'abasirikale abeebagalanga embalaasi. So abasirikale bano baatambuliranga ku mbalaasi, era ebyafaayo biraga nti Abawarabu bano baalinanga ekitambaala kye beesibanga ku mitwe, era omusajja bwe yeesibanga ekitambaala ekyo ku mutwe kyalinga kitegeeza ngule oba ekitiibwa. So era kigambibwa nti Muhammad omutandisi wano ow'Obusiraamu mu ngeri ey'enjawulo yayambalanga ekitambaala ekyeru, era nti okuva olwo ekitambaala kino kyekyoleka abagoberezi b'Obusiraamu. Era ojja kwetegereza nti bangi besiba ekitambaala ekyo ekyeru okuva ku mutwe eno ne beebikkako ne kigenda ne mu mugongo ne kigwa. Kwegamba ekitambaala ekyo ku mutwe bakitunuuliranga ng'akabonero ak'engule. Era ojja kwesanga nti n'ennaku zino balina enkofiira ezo ze bambala ku mitwe gyabwe, bakitunuuliranga nga engule. Ate ffe mu byawandiikibwa tumanyi bulungi nnyo bw'osoma Bakolinso ekisooka essula 9:25, Pawulo bw'aba ayogera ku ngule, ayogera ku bawakanira engule, ng'alaga nti eriyo abawakanira engule naye ng'engule ziggwawo, ate ffe abawakanira engule teggwawo. Agamba nti tusaanidde okuba abeegendereza mu buli nsonga. Ekitegeeza engule kabonero ka buwanguzi. Era Abasiraamu bano buli lwe bayambalanga enkufiira ezo n'ekitambaala ekyo ekibikka ku mitwe gyabwe kaabeeranga ng'akabonero ak'obuwanguzi. Mwattu kyewuunyisa nti ne mu ntalo zaabwe ze baalwananga engoye ezo n'enkufiira ezo, ebitambaala ebyo ebibikka ku mitwe baabyambalanga. Ne kaakati ebiwayi ebimu ebisinga ku eby'Abasiraamu bakyayambala enkofiira ezo, era bambala bulungi nnyo ne beebikkirira, naye nga kabonero kaava dda. Kyova olaba Bayibuli yagambye nti enzige zino ezafaanana ng'embalaasi ku mitwe gyazo kwaliko engule
ezifaanana ng'engule eza zaabu. Naye tulabye nti engule kabonero ka buwanguzi. Naffe Abakristaayo Bayibuli eraga nti bwe tunaawangula Mukama waffe Yesu Kristo wakutwambaza enki, wakutwambaza engule. Kale ng'oggyeko ekyo ekyenkofiira kuba nakyo baakirina, naye ate era tulaba nti embalaasi zino zaalina amaaso gaaki g'abantu. Ekyo kigezaako kwongera kutulaga nti enzige zino tezaali nzige eza ddala, naye kaali kabonero, naye nga tekasonga ku biwukabuwuka, naye kaali kabonero akalaga entalo ezaali zigenda okujja nga zirimu abantu nga beenyigidde mu ntalo zino. Era entalo ezo zaabaawo. Bayibuli yali eyogera ku kawumpuli ow'abalwanyi. Era abasirikale bano abasiraamu baali bamanyiddwa obutasala nviiri zaabwe. Era olw'okuba tebaasalangako nviiri zaabwe, enviiri ezo mu byafaayo batulaga nti zaawanvuwanga ne zibeera mpanvu. Tumanyi nti Abawarabu Abafirika ffe tulina enviiri ezeetaaga okukola ennyo, okuteekamu ebintu bingi ziwanvuwe. Kuba Mukama naffe yatudizayininga bw'atyo, naye bannaffe bali baba tebasaze enviiri ziwanvuyira ddala. So mu ntalo ezo tebaasalanga nviiri, ate nga baakwananga okumala ekiseera. Jjukira ku mulundi guli twalaba nti baalwana nga balwanyisa obwakabaka obwa Roomi mu kitundu ekyo ekya Byzantine okumala emyezi 5 gy'emyaka 15 nga balwana. So abantu baawangaalanga ebbanga eriwerako, naye kuba kafaananyi oli amaze emyaka 2 mu lutalo nga tasala nviiri, zandibadde zenkanawa. Zaawanvuwanga ne zibeera kumpi ng'enviiri z'abakyala. Kyova olaba Bayibuli eraga nti embalaasi zino zaalina enviiri nga mpanvu ng'enviiri z'abakazi. Ebyo byonna olaba nga bituukira bulungi mu bubonero buli Katonda bwe yayolesa Yokaana. Era enzige zino Bayibuli eraze nti zaalina amannyo ng'amannyo g'empologoma. Kitegeeza zaali za kuluma. Naye njagala ate okubikulira ne kino ekyama. Kankisome wano mu Bayibuli mu Peetero ekisooka. Peetero ekisooka essuula eno ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana. Peetero ekisooka essuula 5 olw'omunaana, Bayibuli egamba nti mutamiirukukenga mutunulenga omulabe wammwe Sitaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Amannya ag'empologoma ganoonya wakola ki? Wakulya. Bayibuli kikyegezaako okulaga? Egezaako okutulaga ani ali emabega w'ebintu bino nga y'empologoma. Ye Sitaani kawenkene yennyini yali emabega w'entalo zino ezaaliwo mu biseera ebyo. Sitaani yazikumangamu omuliro. Mujjukire essuula eno etandika ng'eraga ng'aweebwa ebisumuluzo. Ebisumuluzo kabonero ne mu nkola yaffe eya bulijjo, kabonero ka buyinza. Kabonero ka buyinza. Era omuntu baba bamukwasa yafeesa ekimu ku bintu bye bayinza okumuwa bisumuluzo. Bakirizibwa okuggulawo n'ayingira n'atandika okukola emirimu gye. Kale entalo zino Sitaani ye yali injiniya waazo. Ye yaleeta entalo zino n'ajjuza ekifo ekyo entalo n'okuwamba n'enzikiza
eyali mu kifo ekyo. Naye ffe ng'abakkiriza tukimanyi bulungi nnyo nti Mukama waffe Yesu Kristo ate ye yajja na missoni ndala. Olw'okuba nga Sitaani yajja ne missoni ey'okuzikiriza ey'entalo n'okutta, Yokaana 10:10 nga bw'atugamba nti omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye Yesu Kristo bw'aba yeeyogerako agamba naye nze najja zibe n'obulamu ate zibe nabwo obungi. Mukama waffe Yesu Kristo yajja asaanyeewo ebikolwa bya Sitaani, ebikolwa eby'entalo abigobewo. Kyova olaba n'abantu be yaboolesa ebintu bino nga tebinnaba kubaawo, ng'atulaga nti amanyi ebigenda okujja mu maaso singa tunaamwekwata. N'ebyo ebijja mu maaso ajja kubituyisaamu. Bayibuli egamba nti alina omwana alina obulamu, atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Bw'otambula ng'olina Mukama waffe Yesu Kristo olina obulamu, ogenda okuwona okuluma okw'empologoma, ogenda okuwona okusaanyizibwawo omulabo ono kawenkene Sitaani. Naye njagala okutegeeza nti buli lwe weewala eby'obwakatonda, buli lwe weewala Yesu Kristo, oba butereevu oyingidde ku luuyi olw'empologoma, oluuyi lwa Sitaani, ejja kubwebwena. Kale mukwano gwange, nga maliriza ekitundu kino eky'olunaku olwaleero, kiki njagala okukubiriza nti weewale omuntu yenna agezaako okusambirira n'okulinnyirira Mukama waffe Yesu Kristo nga bamwogerako ebintu byonna eby'enjawulo, nga bamuvvoola, nga balaga nga bwali nti si ye yafa baakomerera mulala. Ebintu ebyo biti ebimalawo essuubi lyaffe ne bituteeka mu mbeera ey'okuba nga tetulina ssuubi. Twewale abantu abafaananako bwe batyo, tukkirize Mukama waffe Yesu Kristo, ate nabo Mukama nga ye mubeezi tubasabire. Bw'ofuna omukisa yogerako nabo obalage essuubi eri Mukama waffe Yesu Kristo. Naye kikafuuwe ate ffe ababadde bategedde okukyuka ate ne tutandika okutambula ng'abataamanya. Mu Mukama waffe Yesu Kristo mwe muli obulamu. Ennyiriri zino zonna ze tusomye ez'obunnabbi buno zigezaako okutulaga nti Sitaani teyalina kigendererwa kirungi kyonna eri obulyo bw'omuntu, wabula yagenderera okuleetawo embeera yonna okulaba ng'asaanyawo abantu n'okubajjuza ekizikiza. Kale nno mukwano gwange, aleeta emirembe, atuwa obulamu ali omu, ye Mukama waffe Yesu Kristo. Weekwata oyo, ebiseera bye by'omu maaso bijja kubeera bitangaavu. Saba Mukama akumpeera omukisa. Katuwombeeke tuweeyo okusaba. Tukwebaza Mukama kubanga wayogera ebintu bino nga tebinnabaawo, ate ne bimala ne bibaawo ne bituukirira. Bwe kityo naffe tukyayinza okwesigisa obulamu bwaffe kubanga gw'omanyi ebijja mu maaso. Tusaba otubeere, otuluŋŋamye Mukama, tubeere ku luuyi lwo, omulabe aleme okutumalawo. Tuyambe bulijjo okutambulira mu kitangaala eky'omusana watwoleka okuyita mu Kristo Yesu, bwetyo tusobole okutuuka ku buwanguzi tuweebwe engulu ey'ekitiibwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Twagaliza olunaku olulungi, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere gy'oli. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.